nange njagala kwebaza Katonda natambudde n'enkomawo nga coronavirus anviira buviizi buli musanga zikubire waggulu mu linnya lya Yesu omwebaze saatambudde nzeka abamu kati bali ku TV balinze mawulire naye mbadde nsaba Susan Makula ajjeko wano Susan Makula yanguwako You have done so much for me I cannot tell it all Nareke Chuku For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, nara. Nara, kere. Kale kubira Mukama engalo ez'amaanyi muyise kumwebaza nti tali selfish abantu balowooza nti emmotoka nandibadde njiwaye naye bwe namwebuuzaako nakkiriza egende mu mikono emirala emmotoka ya sente nnyingi tetwagigula kyali kirabo ne tulowoozaamu nga bwe tugireeta wano nga tukyasonda sente za Pentagon tusasule emisolo miliyoni 10 n'okusoba nga si kyamagezi wangi n'amafuta gaayo ne tukkiriziganya nti ekirabo tekiba na muwendo omuwendo gwakyo omutuufu naawe kukifuula kirabo eri omulala era mu wiiki singa 2 betwagiwa bajja bwa bagituusiza mu Uganda nga yaabwe nga si yaffe naye essanyu liri mu baana ba New Chapter tolirootangako abaana bayimba ne bapatikana ne bakola batya mu Uganda bw'oba n'ekirabo weetobako wekka ekyatukoze obulungi nti ba New Chapter tebasabira house of prayer gye basabira si mandate yaffe okwogerayo naye ffe bwe tuba tunaakola ekintu tetufayo kuwa gy'osabira tufayo kwaniga owakkiriza naye njagadde kukwebaza olw'obutabeera selfish nti essanyu lyakutomeranga lingi nga olinganga era gwe agirina ng'eringanga esigadde mu nnyumba so neyanziza olw'ekyo eyiyo ejja kubira Mukama engalo ez'amaanyi mwandyagadde ababuuzeeko baliwo abaagala ababuuzeeko Yesu yebazibwa abooluganda njagala okwebaza Katonda olw'omwami wange biweddeyo alina omutima omugabi ate ogwagaliza abalala bwe bamuwa emmotoka twasanyuka
naye n'agamba emmotoka siyiye. Eyagimuwa yamwebuuzaako n'amugamba kiryoke oba oyagala ogigaba gigabe nze nakuwadde ekirabo kyo. N'amugamba sobola gitunda so njagala gigaba bugabi. N'abuuza oba tulinayo omuntu gwe tumanyi mu South Africa. Twali tetulina gwe tumanyi okujja gwe twagenda naye ng'amanyi abayimbi abali e South Africa. Bwe yabakubira vuki bwe yabakubira ne bajja nga balowooza pasita azze kubasabirako n'abawa emmotoka. Bwetyo bwe yatambula pawa ku social media. So twebaza Mukama. Kati omulala yenna wa ddembe okuwandiika by'ayagala, amazima gaweddeyo. Kakati mbadde ndowooza nti lwaki tabasabira ku mukisa. Sente nja zikuuma. Waliwo kye mutamanyi. Ono ye Namakula, ono ye Semakula, oli ye Suzani. Wanji yatoola kono yayagala lya Makula. Ani yalitoolako? Amanya gange nze Namakula eri ekika. Gwe n'olisalako. N'ompita Makula.